nga kompula kuteno tukaleka amagulu nga kalaba Tereza muleke kugulu ati yangambe ndimwa ndimompi ye mwapo ye nawe temu bwajo bobonna muri batutera sama tema akeleweze nyweza tugenda maaso byo tujifumbako yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna banna Uganda bannaffe abakyotera film production kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 yesuke yatugenda maaso atendete Duncan Digital Studios okutusizaako entandikwa filmu egenda maaso natenga bulijjo nagambye okuba Means Production yesuke yatugenda maaso atendete Ronald Omusiru Abenacho Vanessa tugenda maaso Sam Kapolo entandikwa namujuzi Rehema bonna ku screen tugenda maaso entandikwa filmu egenda maaso Muzeeyi Kalyama naye akomyewo Duncan Kataala tugenda mulako mwene tutandika butandisi natenga bulijjo nagambye okuva Means Productions as usual enyama y'ebuyingi gyetutandise egenda maaso enyama y'ebuyingi tutandika butandisi natenga bulijjo Duncan Kataala nga ye director wa firimu egenda maaso bannaffe abakyotera film production Duncan Digital Studios company ekyanitandikwa abagabye tugenda okulaba basinzira okwebyo ebyaddala ebyaliyo kaakatandika tutya tutandika nga aliwo omukyala wunazze okulaba nga alaba ku mukyala munne omanyi abakyala bano olunaku olukya naaba nga tannakola lugambo olugambo luno kwegamba gwe mwenge gw'abakyala aba ayina otamiiramu mu lunaku n'agamba nti kakati munange mbadde nze nga nyagala onnyambe bba wange yadde ayina akasente kampadde nyatandika bizinesi bangamba oli mu butale naye bukola n'amugamba munange ebintu bino bibaamu akasente naye wabaawo n'obugubi n'agamba nti nze gw'olaba akatale njagala kanyuka okusinziira ku ekyo kye nalaba omukyalo ono yalaba ki ekyali ntandikwa firimu egenda maaso n'agamba nti nze ebintu bye nalaba naba ndizeemu okgenda mu butale obw'emibuulo mwabadde akolera mu butale bw'emibuulo kati akatale ak'omubuulo kafuuse akatale embuka embirigo mbunno n'agamba tulina gye twagenda eyo ebuyingi omanye ebuyingi eyo mu musizoni ey'emmwanyi akasente kabaayo tomoni naye gwe kye twalaba ebuyingi bagenda buyingi kiki ekiri ebuyingi kankubuulire ebuyingi baaliyo sabbiiti 2 emabega wetegereze kakati nga lutuuka munanga akakuba kaali katonyetonye nga bw'omanyi abakyala ennaku zino tebakyatuula bayiiya nnyo kuba kati tebamanyi lwaki kuba obutale buno tebwetaagamu nnyo nkuba tonnya bagamba mbu obutale obw'emibuulo mbuna enkuba bw'etonnya obutale bumanyi okusala n'agaane tulina kyakkola eyajja okukola teyeebaka neekuba omunaku tekya tugende maaso tulabe ekinaava ebuyingi bannaffe nga basalawo babe nga bagenda maaso efirimu egenda maaso njagala olabe kakati baali beebuuza lwaki bannaabwe bo babadde enkuba lwaki akatale tebaagize obudde bubuno butambula tugenda kukola tutya balina emmoroka ezaabatwalanga era emmoroka ezo zo tezaalingako mbeera yakaserezi oba enkuba etonnya oba ki oyo yekka ow'ekyejo yagamba nga tajja kukola kati abakyala bano baasala babe nga bagenda maaso n'okwenyigira mu mbeera wadde oba mbi etya kye beetaaga ke kasente abaami b'ennaku zino ensawo zaayulika kati abakyala bafuba nnyo nabo babeeko kye bagattawo kati ate ebuyingi akatale k'ebuyingi mbuno akatale kano ke kakyasinza obeerako sente
tebaagala genda maaso kusubwa mukisa guno njagala weetegereze ekyatandika butandisi njagala tulabe ludda wa gye biggukira efirimu egenda maaso nagambye okuba Women's Productions natenga bulijjo tutandika butandisi weetegereze munnanga abakyala bano bansala babe nga bajjawo ekyejo bagende babe nga beteekateeka essaawa yo genda okukola babe nga bagenda kuba tebalina munange kyakwekwasa oba enkuba etonye tulina okugenda tukole nga basalo bagende beetegeke basobole okugenda okulekaani bakola efirimu egenda maaso njagala olabe tutandika butandisi tulaba aki ennyama y'ebuyingi ye firimu etandika egenda maaso era nga saagala bakunyumiriza bunyumiriza natenga bulijjo nagamba it's all about this and VJ outer emination big up on everybody there kakati nga tudda Buyingi village kisangibwa Kibaale Kooki Kibaale Kooki eno tulaba abatuuze baayo tulengera taata agenda maaso n'okuyombesa mutabani we olengera amatooke batwala butwazi naye lumu Katonda ajja tutukwasa ku muntu atwala emmere yaffe gwe nawe buli wawulira akawoowo ng'eyodduka nagamba obeere wano olaba oni atwala amatooke afazali tubeko kye tumusuuza ab'ebuyinja gwe batabula kyakusuuza ow'ebuyinji nyakubeerawo yakoera n'addewo ne bwabadde wooli ne batwala ng'oliwa ye taata ayombesa mutabani we weekend nagagwe mwana gwe bwe baddamu okubba amatooke gange mu lusuku muno ojja kunda bakanfaamu nze naawe nagamba nze nkubuulidde saagala muntu aleeta kyejo efirimu egenda maaso kakati bagenda okuva mu lusuku amatooke bagabbye bagatutte omanyi ye tayagala kumubbira mmere n'ogenda afazaala emmere gibbe naye abeeko kyakusuuza ayagala abeeko kyakusuuza kakati agenda okudda eka nga aliwo amulinze naga naleese maali saagala ogende maaso nze nabavuze ate saagala gira ekkubira essimu yo simanyi tomanyi nti nze njira ekintu naye kati kakantu gyekali kubanga kinkola bubi nnyo okusomba emaali ate mmwe ne mubanga mugabana nze ne muneerabira ogamba kati obadde oyagala mukalo oba oyagala njere oyagala eri freshi wabaawo freshi n'omukalo babukya ono yaleeta mbu era mbu alina baleese nawe muli eyo mutawe nteno mukyalo tuli bulungi bulira n'agamba tuli bubi naffe ennaku zino tuludde okukalaba babukya tetukyalaba kantu tutya naye tugenda kuba tuyiya nga bwe twatu nga luli we twali mu ka meeting kati gwe ng'egye kiri nti gwe musombi nife ne tubeera ne tuvugira ne tufunza ono ye musombi bano be bafunza waliwo n'abatemi balina emboozi gye banyumya ng'owulira ya Luganda nnyo naye ng'ate ya munda emboozi yaabwe yebuziba emboozi wegiwulira owuliranga etegeeza okugoba owuliranga etegeeza bukya emboozi eringa etegeeza okuyoola katulabe kakati nti tetwagala kulwa batuyita kutwe nagaana yeggwe ku mulundi guli mwagala ne muleeta omuzannyo omuntu akuyita atya ku ntwe najja kubuuka ebibegabega nga atamanyi kuyoola leero twagala tuyoole nga tuli sirias oli waaliwo omuzannyo ola ebintu ebyegamba gwe kalyama gwosinga oleeta obuzibu omuntu muteeke ku bbega owulidde naye gwe omuntu n'akuyita ku ntwe ng'olina ebbega emboozi gye banyumya ogiwulira bbega kuba ku bbega leeka ku bbega otwale eka ku bbega wakati nze nange abayazize oba okuziga tekuba kwabayizi kuba okuziga kuba kwabayizi ekyali ntandikwa ya firimu egenda maaso bagiyita ennyama y'ebuyingi kakati tetwagala leero okulabika ntuleeta omuzannyo gwonna twagala tube nga tugenda maaso buli kye tukola kyonna nga tuli kwalaale okimanyi nti bagenze kwefuula bambamba weetegereze kakati tulina osinkanamu ne tuba tuteesaako ab'ekinywi kuba kati kuno tetwetaaga kubeera ffeka omanyi oluusi ekituleetera kwe kubanga tugenda okuyiga nga tuli batono kugamba teeka ennyama ku bbega
negamba kwata oyo musabasava oyo gwe oba musabasava naye gwe nobanga ekintu ate ozanyisa kizanyise wetegereze kisavasava bayizi bangamiya bayiga ntulege oba ntugga balabika bayizi bantulege kubanga ate ono yagamba yaziga ate mbwe ate yaleese kuba yaleese butimba wetegereze ekyali kunyanjula filimu yaffe egenda maaso nagambe natenga buli kyemize nkwereza gwe nataba ku Emmys Production BJM official genda maaso benga osubscribing anti tugenda kuba tukwongera filimu nyingi nnyo ez'ebina Uganda tugenda maaso ni kati wabadde oleese nga neduli we waleeta naga gwe tomanyi gye mbajja abantu bava Masaka tebaleeteka yenze nteekawo emmotoka nga ddereeva nze mbamba leese era bwe twogerera bali mu katale abajja Masaka nga bazze kutunda katale ka Mubuulu ate kati bano baba tebaagala baddeyo babakozesa ki firimu egenda maaso bawule Masaka wali ebinywedde amata nagamba nsaagala genda Karamojeeyo kuba bantu baba babegundiba naka tekuba masavu oba kati naka emboozi ng'eringa ekuba Sameti wetegereze ekyali ntandikwa firimu egenda maaso nagambye nga buli gyemize nkwereza katulabe tunulira nnyo kakati ono gagamba tulina oyitayo ng'abaguzi tulabe maali ki gye tunaavaawo nayo maali yangoye kuba twawulidde mu katale k'Omubuulu batunda nnyo engoye bano baguzi bangoye naye okulengera omwami ono engeri gy'atambula atambula yeesundasunda alinga alimu vibrator alinga alimu ekimusunda ati alinga alimu ekimwambala alinga alimu omwana gwe gwe nagambe totambula nnyo oba oyagala okugenda ojja kuleeta obuzibu oba n'abatubba amatooke balaba tuvuddewo ne balyoka bajja efirimu egenda maaso kaakati tugenda okudda erudda bannaffe abakutte kuba okuyingira buyingi baabano bazze mu katale kati nze mbadde nteesatwa nanga nti engeri gye twaze eno ng'enkuba etonnyeemu naawe tofa leka naawe va ku ebyo teekawo munnange tulonderonde omanyi mu bizinensi waliwo okuyoola n'okulondalonda kakati bw'otuuka ng'obudde bubi n'obudde wabakasitoma bwabaawo obudde nti abano bakasitoma bajja kujja ne wabaawo gy'olaga ne bisala wetegedde kati waliwo yazze n'akadagala kano otumbuka totegedde kano katumbusa efirimu egenda maaso kakati nga tuvuddeko eyo tuddako ewa Kapuuli musajja mulimi ava mu nnimiro Kapuuli naye yali omu ku batuuze b'e Buyingi balina empale ze baba bambala nga bw'aba atambula asobola ogisuula mu magulu omwo kiro nga 6 n'otamanya kiro nga 6 taata osibyetani taata ayina kawala ke kabeera nako akomyewo bamukulisaayo taata oba yegwe jangu wano wagenze kutwalayo embuzi kutale koye nti otandise okwenjeera bangambye nti oyenjeera nnyo mwana gwo kwegamba okwenjeera kukufuukidde okwenjeera n'agamba nti njagala obe ku mutabani wa Kamanzi owulidde gwoleetaleeta no mutabani wa Kamanzi era onoonya Kamanzi abenga gwe gundi gwe ebyakulemesa n'okusoma kati obeere n'okugamba dde eno ddeeri nkugamba genda etalavivi ogenda talasi nakugamba wano obenga oteega ennyama nejjetuyitaku wano oyina omuzannyo mungi kukatimba waliwo kironga ayina omuzannyo wamakebera olabo bakatimba tulinawo kunva waliwo akatontono tetwagala mutereka wano ennyama kuba kati mutayi waffe oze mukulu muli mutya sebo nga tukusanyukidde muli mutya eno otya eno taata ono ye taata kasigala kikiuze weekera wenno ojja mangu ogiringa gobagoba
mukwano gwe naye ovanga okweraliikirira omukwano gwe oguze okulabako nagamba nti mbadde nkyakubuulira kuba kati ennyama yabadde ze ennyama esaledde neddeeri neŋŋamba taata kasigala takyayina mu misinde yasigaliranga mutabani we ennyama nange mbadde nze kubuuza jjo nga twasuze maka ya doodo nga ntamye muyinayooko taata waliwo akanyama oyo sinika ki naawe oyogera kanyama wamma tewali nyama tewali wadde tetulina wadde akatinitini kuba katadde tuwula neggumba tunaawutamu supu naye tewali naye temulinaamu oteroterekako eno leero tolinayo wadde akakunkumuse bwe bagamba tewali atambula ddeeri gye batereka ogenda okwetegereza naye musajja gwe kiki kino kyendaba olimba ennyama yino mweri erengejja naye kati wayize ddi obukoddo mutunze munnange omwo temuli nnyama olimba edda guvaayo eyo yogera ng'oli sayidi eno nkubuulirire eno seeyo kankubuulire naawe togenda nnyo olwokalokupulira akawoowo amaddu gamutta atandisa okwekomberera abatuuze bano kiki abatuuze bano kiki nagamba nti olaba mu musanduuke temuli kirimu era we tuba twagize kale eyo sanduuke nagiguze bwe wabaawo omuntu afa ku kyalo tube nga tukole ki tuwaayo esanduuke ngaaba tukola ki ababa bazze okuziika naye oluvannyuma tuginonanga mwali baginonanga mwali wagisaayo naye kati naawe kawowo kempuliramu olimba enesanduuke sinkalu enesanduuke sinkalu naawe bw'otandika okuwulira omutuuze ng'akayanira ekiri mu sanduuke gundi mu sanduuke mwe bateeka kayengu temulimu ekeesu yange olemera ku keesi go bagiguze nkugambe temuli ate olemera ku kati genda ewuwo gundi gwe otandise obutafuuka mukwano gwange kati wa mukwano gwo gwogamba genda n'atagenda naye akusobera kugambye mukesi temuli kirimu naye olemerawo mukwano gwange nja kussa mu sanduuke mukwano gwange ojja gendamu omunyo onsonyiwa okyalya osole mbadde simanyi bulijjo oli mukoddo bwotyo bamukwano naye ono tagaba kiri mu sanduuke gundi gwe naawe oyogerayogera nnyo kugambye tetulinawo kyetulina tulowooza mwasigaddemu akatono era onoonya tukagabane naye kyava ayita naki nakiberu nja kukutematema nagamba ennyama tugitereke bulungi omala gajjozi obunyeera kyake guni tulinamu akatono akalimu gwe weegendereze ojja kunegendereza olugabanguzi omwo olaba nasigazaamu entumbwe zange 2 oli ku ntumbwe zange oyita omusajja kati sooka ontokoseze ku ntumbwe ontemeremu n'obugere 4 owulidde temeramu obugere tosaamu nnyo mungi kuba abantu babamu omunnyo tosaamu mungi nyama ebuzi ate tugabe n'akatono akaliwo luli namuweeba olubuto n'ebyenda byamu n'atakkiriza nti ekyo kimumala kati ate yayagala okunona nga bwanona alinga ye yayigga nyama tekyalabika mululu ku nyama bannange balyaki bannange nyama y'omusanduuko eba y'abafu abantu b'ebuyingi basezi nyama yaba yanguwa firimu egenda maaso firimu egenda maaso nawulidde waliwo akatale k'omubuulo twetaaga tube nga tugenda okukola save weetegereze tunuulira firimu banga bw'obeeranga mukubo n'olaba omwana omuntu gw'otamanyi ofuuwa akawa ompulira bulungi oyinza n'okumugamba waliwo abapi bano balina omululu akadomola k'amafu kati atandise okugamba mutabani we butya bwe baba balina okufunamu ennyama kati buli olengera abantu bootategeera ku kkubo kuba tetwagala tulye batuuze baakuno omanyi bw'oleeta omuze ogw'okulya ku kyalo naawe lumu bayinza okukulya kati wolaba abantu bootategeera era nze ekikundi ekyenva nkusindika ku ssomero si kusoma njagala nkusindike ku ssomero nga togenze kusoma owulidde njagala nkusindike ku ssomero ng'ogenze kuleeta nnyama owulidde amusindika ku ssomero ng'agenze kuleeta nnyama otulya bulungi wemole kati njagala mube nga mugenda ku ssomero omwana omubaleeta n'omugamba jange akwereka okuwulira ndabanga amatu agataliiyo njagala nkuwulire nga amatu gyegali ako buna kati jjako ekireesu buno obulenzirenzi buno obukugamba ng'onyirira amagulu bugambe jangu weeka owulidde
ono musajja mukambwe nnyo ku nnyama mukambwe nnyo ku nnyama otera omukuumire taata nze ono omwana taagala kuyigga mwana gwe wano sewo mu kika kyaffe atayigga tumuyigga efirimu egenda maaso tugenda okudda eno waaliwo akasomero abaana babagambye mugende ku ssomero mube nga mwetaba tebabateekayo kusoma buli wandate emmere ogibba mu tifini yange ogenda okwetegereza waliwo oluyombo fula yaŋŋambye ogwagira lwaki obba emmere mu tifini yange muyite ojjagimpa nemmere ojja kumpa emmere yange odekwata kabaketiiga siri yange ojja kuleeta obuzibu efirimu egenda maaso gaba tokumanyi lwaki oba oyagala okubba sala kudamu kumanyira njagala naganze ebyange ojja bimpa ggwe ate emmere y'abantu ndeeta ennyama yange omala gali obuuza nnyama egonda no basiba ennyama bakusomero bwagituwulidde tomanyi nti baatugaana n'okuleeta ennyama ku ssomero ennyama balina giriira waka si buli kusomero ate gwe mwana gwe bavuddemu olutalo ono aleeta emmere ye kali ne kagiswama kati kankukube ate ne kitaawo yatutamaatama dda omululu gumulinga omululu yafule tojja kunsobola laba olutalo kyani kyono ebiseera ebisinga buli olaba abeerwanyalwanya ojja mpola abamu olaba bano balwana nga abateesa laba okwetuga bano nga badda mu kuwaga amanyabo wetegereze tunulira kale kale laba olutalo ne tudda mu katale mu katawuni waliwo eyaleese bagambye embunno bano bavudde Masaka eyabavuze eyakyogedde mujja mutabaale kale mwena abatatabaala ntabaala natabadde olina amaanyi agatabaala matono tokyalina gatabaala jangu obe ng'otabaala bulungi esente deeta sente ntono 2,000 zokka ng'otabaala ku makya mpaka lwaggulo oba akawungeezi mpaka nkya eddagala twali baleetedde abasajja beegaya abasajja abatasobola kulabika nti wabaawo okuyimirira okwesimba bamukulebera obe nga oli mu adiweya nga mutayimbwa akadagala katono nnyo weekali wano obeera nga kamuje musiri jangu tukuwe eddagala olekeraawo okwebuzaabuza abakutuma wano ogenda tuno tetwagala twawogenda nnyo ddagala ndirina bane twaleese ebiteeteeyi by'abaana 1,500 ebuyinja eno mbu mu sizoni y'emmwanyi bagaba sente buli omu ayita kasitoma enkuba yatonye ate n'abalala tebazze akatale k'ebuyinji abantu abatunzi bazze batono efirimu egenda ne wabaawo kantu kakano abatuuze b'ebuyinji nga bakalemba obalaba gula kapeti ey'omunju eno kapeti nnungi nnyo ne oba osula mu nnyumba ya kadongo kapeti eno ekwata ettaka kapeti yino weeri edda mugira kapeti ogenda okwetegereza ensawo zammeka omwana ono azze eggula twabalabye nga balwana ku ssomero balwana azze kugula bali wano baleeka inzi n'agikwatamu ensawo n'agyetegereza ensawo weetegereza ensawo tunulira weetegereza ensawo mulimu ez'esatu ez'ena eneekola eno gwe togiraba nga yaleza abatuuze batandise okujja tuli mu katale kano akatale akalabika okuba ka mubuulo naye abatunzi jjukira abamu beekubye okujja kubanga enkuba yadde etonnye ebuyinji eno mbu waseerera ebuyinji waseerera kati tosalako ne bonna bayimirira bulala abatuuze b'ebuyinji onayimiriranga bulala leeta kuli omugongo tulabe tena jiikemu
ate gwe ula kadagala kazaamu nyaba ate gwe oyagala lyaki kubamu abakyala oyagala ntalo gwa okuba kati gwe omukazi tojja kutwala ly'abasajja gwe baana gwe twogere by'abakulu semberayo kalingiza nnyo mu by'abakulu abatuuze ne beeyongera okujja efirimu egenda maaso abatuuze beeyongedde okujja yagala weetegereze katibe 15 yagala na kiddagala ddala kaakati owaliwo ayagala kajjaaga eddagala lya bbeeyi nali kati eddagala tojja lisobola eddagala tojja lisobola ono jjukira atunda nnyo eri abasajja naye ng'omutunzi omubbi omutunzi w'eddagala omubbi bw'ojja ng'oyagala eri abasajja ng'alikuwa eri abasajja ate bw'ojja ng'oyagala entalogwa era akubakuliri kwegamba kyojja oyagala kyaliyita bw'oba ojja ayagala kazaamu maanyi ng'omusajja ng'akayita akatayimbwa bw'oba oyagala lya butalogwa era lyayita entalogwa eno kapeti eneesobola okugira naawe kapuuli mulya nnyama kigenda kuba efirimu egenda maaso kapuuli mulya nnyama kati nze nzize na 10 osalako akenya kati ogenda okwetegereza owai kitya oli otya mugaraye ate baba nampala naye ankomeredde kuba osobola okitegeera gundi mukodo naye mukwano gwo eno ne mukwano gwo era nga naye mukodo neera wabaawo obuzibu ennyana kati zisamba kati bali wano mbwafunye omuguwa tebalina bisolo bye balunda naye boogerera mu mugundi mu koodi gwe tonnalengera ennyana bwe zisamba buli wamu ennyana olengera ennyana zisamba ennyama nnyana nga zisambye bulala nze nkugambye ennyama teri tulina okuwa ennyana tube tugire tunyweze ennyana kati gwe bw'owulira ennyana olowooza nte efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira katolaba kati okugezayo nesema obusa mingi emiguwa jona ogenda kula emiguwa kati omuguwa atwala mingi ayagala emiguwa mingi efirimu egenda maaso ayagala emiguwa mingi kakati sokojje kati wavudde mu tawuni kati oli abadde agamba tukoze tutya yawaffe wano mukyalo tuukira ku nsonga teweetooloola nnyo kanimunyumisa nga byabadde anti nkubuulira nabe yaleese waliwo yagambye ayina be yagize mu katale alina be yavuze waliwo yamubuulidde nti mu bana ab'akatale alina be yavuze era mbuno be yavuze bano tulina okulaba nga ye atandise okuyiiya songemu na mento kati nze njagala osongeyo kuba kati saagala kuyomba na mulirwana ng'oŋŋamba gwe boosiimye ne sibakwatako kuba buli omu alina gwe baafunze nga bw'alina ofunza ekitegedde emirimu egenda mu maaso babeesuukira wano kati baba balaba nga abagoba obuyozi ku ttale ovanga muntu munno okujja eno yammeka esepiki eno esobola ofumba kiro 9 kiro 9 njagala esepiki efumba amatu n'omutwe ne bijja omulundi gumu kumbe ajjanga zoggula ono kajjaamu kakati oba ennyama katwetaaga kuba kati baafunye amatu esepiki baagala kugula nnene zokka esepiki bazigula okusinziira ku nnyama gye bagenda okussaamu ovanga okulayika ni wazze mu katale otunda nnyama kuume bakupulaningirako
bali mu kupulanningirako banange bassebo temwegaya eddagala weeriri eddagala ery'amaanyi erikwata ababbi eddagala erikuyingiza amagye obeera okanga baddenga kamuje mu musiri eddagala weeriri togaana kwetwalira eddagala jangu otwala eddagala bajje batwala eddagala efirimu egenda maaso weetegereze nyagala kano akadagala akayiga muli bayizi nnyo biyiga amba tumunjogera eriwo singa oba olina omuntu ulirayo oluusi nga kati twagala otuwa eddagala muoba olina omuntu gw'obanja omukoonako bukoonyi n'akuleetera ssente wo eddagala akajjayo mu ntaana oli musiru ojjaku onayogeza maddu Kalyama ayogeza maddu ebigambo byabikubawo wama wowo yekwesewa oya negwe naye naawe nyambye singa mba njagala mukukunulayo nga nina gwenzijjayo ewuwa Kalyama yogera ekigambo gwakigamba nawulira nga ayagala okunyuka wamma ffe tulya mulya tulya gwe tolya ako sigwali siyinza kakukunulayo nyama oba yalowooza kagikukunula mu bukya oba kagikukunula mu lufula akakukunulayo ennyama n'agamba nze njagala muyite erinnya ngandika mugaye kaboggoza tewe bakambolera tuyiteko nedda ako tekaliwo tetwagala naye osobola okuwa akakafaanana ka mutwalo ezo sente mmeka kugamba mutwalo mpa 13 naye mwe amalevu gammwe gano abalabye nga muli bayaaye mwe muzaano mutukanga mwagala otukanga bw'oyagala simanya kakukunula okukunula kuba kwaki tetuyina kakukunula tuviire nemuba muyina emboozi gye mwaleese mutukanga akuyise kukanga abavumye n'amalevu abavumye amalevu naga toyinamu wadde so kwane kuba ogende kwenda uko genda gundi gwonvuma ontegeera bulungi omanyi omuntu gwovuma tontiisatiisa seetaaga kumanya ate twaze ku mukolo gwakumanyagana mwogera ebigambo ebitutiisa mbu mwagala otwala ebintu byaffe byabwereere kulwokuba mulowooza ffe tetukyatya abasezi oba yabalangira otulangidde kakkana bajja tuwulira abalala kakkana genda mutwale amalevu gasiya bulolo muli bakebezi baguze emiguwa ne sepiki mbaleke ja tugende tusooke tutyaba enku gwe tufayo akadde weekali totabukira wano kijja kulinnyira wano emisana bwanyiga kirinnya ono nja mutwala kati nze mulinde mwedda muntiisatiisa lwaki bagamba okunona edda olaba ovuma abatuuze waliwo ebyalo byogendako nga tomala gabbako na munwe gwa kasooli nagamba naye lwaki tokakubye watujja funa obuzibu kaakati munnange mutegula engeri gye baavudde ewala baavudde Masaka okujja ekkuuki baavudde Masaka okujja ekkuuki kaakati ekiriwo weetegereze efirimu egenda maaso baavudde Masaka okujja ekkuuki munnange nga bakwata ekkubo nga bategula ssaawa yakuddaka kati bajja bwe balina okulinnyira emmotoka kaakati batunze eno kyebava baagalayo otunda n'omaza baba mbu kati ate ogenda okwetegereza omusajja atugambye mbu nno tujje atusange wano naye obudde bugenda tebaagala nnyo kuva kooki eno kiro ng'abaakatale ab'omubuula abasinga banyuka ssaawa emu 2 kati ne bajja bamukubire obudde bugenda tebamulaba wano obudde buzibye bamuyita munange obudde buziba atolabika twagala kgenda
Ambija. Jangu nawe tugende. Kati wonna atukire Masaka. Kati tutuse sawa meke Masaka. Ate nabamu batuke Masaka ne bayita namu. Babo mpaka Bukoma Nsimbi. Okoze. Namugana eggwe ng'oyo ddenyi ono taziizaayo waddemu bye yazottunda. Ayazottunda obugwe yaziizaayo butini. Abantu beno bayita kwiga mu kiyoolero oba ozze kuyoola. Kati alaba yazze kuyoola. Firimu egenda maaso weetegereze. Katulabe. Entamu y'emitwalo 3 embugu mu kitundu wangi mama nawe n'ogiwaayo kati bano beevuma abamu batunze entamu Mu butuufu zino sawa nnyo. kaakati aba bali wano ng'emmotoka atuuse Emmotoka yonoonese mbwe emmotoka yafudde neeraba amannyo omanyi omuntu okubavuga obbajja e Masaka n'abaleeta mujje nga ddereeva wammwe naye nga gy'abaleese okukolera yeewaabwe twawulidde ayina baateesa nabo nga boogera ku kuligita naki mbusimanyi bagula emiguwa mingi kuba zino ensolo ndalu ekyuma weetegereze kulanga kwawuliza era nange mutadde ku pressure y'amaanyi kakati mbu waliwo ali mukanika emmotoka amuli bubi emmotoka saayo n'abajja gimala naye yagambye ajja gimala leeti mukko kuba emmotoka waliwo olaba omutereddeko emigugu awo emmotoka bayinza ogimala leeti mukko weetegereze manyi eyo kino ekitundu kimanyi mugumire tetumanyi kyakukola kati kati bali mu kuzunga kino kye bayita okuzunga n'abayisaawo ab'amaseppiki batunze za gumu kitundu eseppiki ez'esatu bazitunze gumu kitundu omanyi n'okutunda n'oviiramu awo afazali ogye ezaaguze n'ova ku kitundu tuba tuli awo ono omutunzi w'eddagala egganda emmotoka banaagimala ddi bajja gimala mujje tugende eri njagala bagimale nga nammwe weemuli tugende njagala bagimale nga nammwe weemuli efirimu egenda maaso weetegereze njagala mubagimale emmotoka nga weemuli munnange tugenda maaso tugenda okudda eno obwana buno bwe buli obwana obusoma oba historiki babeera beerwanyalwanya ku ssomero naye nga bamukwano bitya kakati ddiiru ye ekyaliko tebwagala nnyo kubeera mu lusuku kulima n'okusinga okwe kati ki ekiriwo kati taata ekikulu naye atumiriza kyo nga naffe tuba twagala tweyiizeeyo kubanga ennyama y'ewaka bagirira ku wooda ebaako ebiragiro bingi totema wana ate kola otya kati obwana buno bwagala bwefunireyo nabwo ennyama nga bwokerako ebbali tebatukkiriza kulya akanyama kookye akanyama kookye nga katambula naye olengera abaana ebato manyi baga omuntu ali ennyo ekintu akifaanana eyalidde embizi agejja mayuga kati abali abafu abali abantu olaba mba kusookerera amanyo buli kaseera atunula nga alumya obuti baabo lwetulaba ennyama y'ebuyinji mwena abatulaba tubaagala nnyo abankuumire teweerabira okusubscribinga okomentinga n'okushayalinga adios amigos